Kano omusanga ali mu bufumo omusajja ali mu kisenge n'oluggi luggule ali mu ddiira avuma basajja. Nze Jenny Tombuli ambwa z'abasajja. Kakati nze ali mu kisenge akuwulira olowooza nzondeseewo. Lwakuba nti ojja ne sikunyega nekulaga nti wali buzibu kwamanya oli naluwali togambibwako naye mba nkimanyi nti omuntu ono ndinango. I know. N'omuntu omusanga ali mu ddiiro omwo ataddeko ekitaala ekyo. Nagamba abasajja balaba edduka enzira nze omulaba bulezi oba ngayingira ne mulaba bulabi. Naye nno nga mwavumira ali mu ntebezo. Mu ntebeza embwa. Musajja mbwa mwatudde muli mwennyini. N'essimu yennyini nga gwe wagigula. Essimu y'embwa gy'akozesa. Essimu y'embwa gy'ayina. Noga kale oba ono yategeera atya mukazi wattu. Nagamba yamanyi nze simanyi nabe yamanyi obazza oba akomawo batakomawo yamanyi. Nze simanyirwa basajja. Tonja abasajja nga ali wano. Begamba banna. Ng'ali wali. Bayiza oli mutufu baloopa. Kati ekyabadde kitabula ne ku juzi omuwala yagambye. Omwana yagambye omuwala yagambye. Yali asirise. Omanyi bino mwezimbye mutandise mwena mutalina kyayina naye ogezaako ovaayo boddamu mu breaking up muddamu. N'ofuna olubuto bw'ofuna olubuto n'otegeera nti alina omulala gwe yafunza olubuto ne muddawo. Kati mbu simanya oba yakola kyagenda okwira mbu alina gwe oba waliwo okyalina olubuto ate ogenda okwira mbu waliwo gwe yali agenda okuwasa. Naye obeera mwenna oba kati kyekyaba n'obala n'okomawo. N'omala okuzaala bebe byajjoogo ane wagamba tulina obbasonyiwa nti ogambe tubasonyiwa. Naye nze kati ze kale anyway. Kati amaze okuzaala omwana awezze emyezi ebiri ogenda okuwulira ekirala. Waliwo omuwala yamuweereza message ng'amulaga nti ate kakati ono yanzaalamu n'asima n'akazaala ate kakati tampa takwata amasimu gange tampa buyambi. Ng'ani aweereza? Omuwala omusajja gwabadde yeebaka naye omulala. Ng'omuwala aweereza mukazi we ono weewaka. Kati gwe omukazi era n'obeera musiru n'onoba n'otamanya nti ono akuggyako wiini. Lwaki agenda era yamuviira. Omukazi yanoba. Yagenze n'akola n'agamba naye kati otegedde nti nno kakati competition. Kakati omuntu waweereza gwe message n'atagiweereza bbaawe yamuzaalamu n'aweerezaamu gwe mukazi we. Gwe n'otamanya nti wootudde waayagala. Bw'aba ayagala lwaki aweereza gwe message? Anti mba njagala omugambe kategere nti nange gyendi omwana yeetaaga obuyambi. Era gwe omukazi n'ono b'oviira ono ajja atuulira eddala woobadde nga kyabadde ayagala. Ate awo wootava. Banafu abagobera program za Biva Organic nze Dr. Senjobe nakuuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja kati twogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pilawo masala nga bwolaba ku screen yawo. Fe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea. Abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component. Kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste. Olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mu abalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe. Tuteekamu okweguya. Muba mweguya ffe. Oli kazi kanti oba okamanyi kati obeera okeeguya. Mayina okuddayo eka ng'ogenze kazannyikiza ogumye omukwano. Omuvubuka by'ataliiko. Oli aba yakulakula ddanga olaba ddala biro gaye banna. Kati oli aba benkana alowooza nti nno gaera muntu mugo naye kaze mba mulaba muto. Era osobola okuddayo ne mubeera awo ne kanyumya ebitategeerekeka ng'omanyi byayogera tebisoboka omulekerayo. Kati alowooza bisoboka tebikola. N'ogamba kamulekereyo.
ogaba wiini omuleka n'okolako ku kyagambye ngero kimanyi kigenda kutta ssente zo naye tekigenda kukola ng'omusanyusa busanyusa winda wataddeyo ubadde mukyacekinga nagwe tunyumiriza tugeyeza kasuku tuve tuleke waba mutyaba muya mujja bijjamu mutyaba muyaye mutyaba wayiga gy'okukwataga tunyumyamu muyaye buli omu atya mutyaba zekamba mutyaba oja n'onyiga asitowalinze muyaye haji bona okulaba teweewuunya buulidde teweewuunya haji gyebaleku kale munnange naawe gyebale ndi bulungi siina mutawaana twalize wamu buli wenkola nawe ndaba comments nga waliwo abakuwaanawaana naye nga bawana birungi si bibi neŋŋamba nti oba haji mwandi mulese nga bampaana mu ngeri ki ey'okwetega neŋŋamba haji muleke byayagala nga birala kati nze bakyanneetega kitegeera bakola bati kati haji mba nkola ntya gino emyaka gyange kyogamba oli mukulu nnyo haji ndi mukulu haji tuleke naawe olaba ab'ensanvu tukyabeetegera gasinze babeetegera haji ow'ensanvu kati asisobola bamanyi amannyo gagenda kuvaamu eneweze simanyi njaba muli kukiisa omira erinnyo oyinza okumira erinnyo nona yaji mukama sibaina musajja nze simanyi nkimanyi waŋŋamba ntandikire ku 5 nenze mbirowoozako nenga banemuka naye ate we watuufu awo baki kati ow'ensanvu mbaddabaddala naye nga gye bali abeepika ate wano bw'ofuna ow'ekyensanvu ng'ate yategeka bulungi walungi nnyo namwandu wakwenkana ng'ategeera ow'ensanvu asigaza akantu n'abaana bonna bamukyawa bintu byonna maama gundi yabitwala ozaalawo akaana aka kazamanga sinakake okitegeera okitegeera ebintu byonna n'ogwa mu nga gwe bitegeerera n'ogwa mu bintu kutegeera obeera onootera okugaba n'ebintu naye ofumbiddwa omuntu wa myaka 4 competition gye tulimu haji agenda okuweza enkaaga nga mwawukanye mutuufu nga mwawukanye nga buli omu yakwatagage oli mutuufu omuntu alina kufumbirwa muntu buno obudde kyokka kankubuulire okuggyako abamu omuntu alina kufumbirwa muntu akuzeemukko kubanga omuntu newaba muzadde ng'agaba omwana kubanga ennaku zino omuzadde ategeera omuwala bwagga nti nafunye munnange omugamba sooka omundeete tunyumyemu nosooka opima obwongo kuba oli aba musajja munno bwe munyumizaamu essaawa oba omutegedde gi kati bw'oba nga tata wange taliwa kinfunako jja oba muganda wange ne banyumyamu olwokuba bonna basajja kituufu bagenda okunyumyanyumyamu okuva ku kyemisana ng'amuguddemu naye mwe munne temuleeta bantu tunyumyemu nze kasangwa mulaawa bwetwala ne bamaama baffe kye bava batulemesa bakazi baffe batakulemesa bulemesa naye ebbanga lyamala ng'anyumyamu ne mukamwana we ategeera ntono omukazi agenda okubonyaabonya mutabani wange agaago musege gwennyini kubanga mukyala munne kale gwe kyogamba Doreen nga oli nga abadde alina girlfriend n'amukulekeramu olunaku ddala ng'ayagala omubuulire mazima tomubuulire ekituufu mubuulira olunaku lugenda okuziba nga bamutegedde dda n'ogamba ono endowooza yeri bweti ono abaza kino nakabasajja abamu bwe bagwa mu laavu abatabiraba era ebiseera ebisinga ogenda oba nze bazadde bange nabakyawa maama namukyawa sikyagendayo ayogera ku mukyala wange n'ogamba nno laba embuzi agenda okudde wa maama wayiseyo emyaka oba nga yatomera dda nga bamubyebye yenna teriyo omuzadde ayagaliza mwana we mukyala mu kyamu oba teriyo muzadde ayagaliza munne musajja mu kyamu aba amwagaliza kirungi naye olwokuba nti muzadde we ye takukwenyakwenya nga mikwano
yakubuulya kituufu yes kyekivamu n'agamba mbaleeta olugezi mugezi mu bufumbo bwaffe abasi luba lugezigezi. So kitegeeza comment gye ndabye leero ku Facebook waliwo agiwandiise ng'abuuza naye ennaku zino obufumbo bw'abaana abato bano yabayise n'abato lwaki buganye nnyo tebubaamu kwesaasira tekuliiko asaasira munne obufumbo kusaasirigana olina okusaasira nakwesonyiwa okusaasira n'ogamba kati mmwe abakazi muliwo kusonyiwa basajja bammwe abasajja bakozi ba nsobi no kyenkuga kyekituufu abasajja bakozi ba nsobi ate nga Katonda bwe yabatonda bw'atyo kati ate omusajja oliwo kusaasira mukyalawo kuba abakazi tebamanyi n'ogamba katono we muva akikoze kuba mukazi tamanyi naye bw'omuteeka mu mutwe ng'olowooza mbu mukazi w'amanyi nga ggwe apulaaninga nga ggwe ategeera nga ggwe mba mugenda kulwana nkutegedde nobeerawo ng'omusaasira ng'okimanyi oyo mukyala then kati ggwe nawe omukyala n'omanya nti olina kusonyiwa musajja bakola ensobi buli budde n'oyenda n'ensonyiwa noleeta obwana n'ensonyiwa era be baba awangula n'onoba n'obeerayo n'oneeragirako myaka emeka n'okomawo era n'ensonyiwa mukama kyo tekikkizibwa ate kugenda nti omusajja wasuulawo amaka ge emyaka kyo tekiriiyo gye bali nakomawo ne bamusonyiwa gye bali naye tekitera kulabika tekitera Tono kulabika kite- abasajja abamu tebadda babeerawo ng'akola ensobi nga bw'azikola bw'akomawo era bw'asulawo n'osonyiwa naye ate obadde ki omuwangula emyaka gituuka ng'omuli omutima gwagala naye ng'omubiri gwakoowa munne buli ogenda okatiwa n'ogamba wa kanzireyo olyandaba omulabe anti omuntu atandika okukula zibayite entondo gundi akuze endowooza alina entondo kombe otandise omubiri okukoowa nze okyanyimiriza ewantu buno sima nninda mu wala sima eddakiika ana nga kiki ekyo nga nze kyemba nkuleetedde tekiriiyo tewaliwo kyemba sirabanga tekiriiyo nedda muhaji waliwo ebyenjawulo mu nsi kati tekiriimu nze ebyange mbiriisa obusera kati nkugamba mulimu ebirungo kati n'olinda ekirungo ekyo nga tekigenda okuza obuto kati haji nkugamba kati olina okundinda nze kimuli nze nkubuulidde ate dolini mwe abawala balabika obulungi mumalamu amaanyi haji bambi kikola tekisoboka ebintu biwulidde nnyo awo ng'olabika bulungi muno omumalamu nagamba yiyi Katonda wattu byampulira oli nagamba emulungi agendayo bate bakyogera genda naawe ekinaakuggwa kiwuliddeko nnyo teriwo kintu omuntu omukulu okujja nga yakula w'amaalo abamu abasajja abakuze nga balina ssente nga teyagaggawala mu buvubuka ng'ebisinga abirabye mu bukulu n'akola amaala ebyamaalo ebimu babikolera mu bujozi kyova olaba emyaka egitera okukwata vidiyo muneze ogenda okulaba nga musajja muno omuntu mukulu kati abeera ssente zonna azifunye leeti ng'ali ku internet ku TikTok ng'azina etolaba omuntu buli omu kanogolakomesa nga bano taata waani bannange banene owira n'ensonyi n'ogamba muka abeera era ojja ogende bonna batigonyola ku TikTok nga muntu mukulu n'ogeza osaba ennamba era ennamba yojja nga yakafuna essimu ebbanga nga sidde nga essimu nga kyajja agifune ng'alyoko yeenyoola yeetigonyola yakafuna smartphone akyajja agifune alowooza bakolerako ebyo abamu bakwana abawala nga basajja bakulu mu kujooga olw'okuba alinawo ku ssente akikola kujooga aba talina nnyo kyamaanyi kyakwagalamu just kwambula nga kujooga bebona ayinza n'okupangisa ennyumba mwaka mulamba naye ng'akikolera mu bujozi nga talina nnyo kyayagala oyo naapangisa ennyumba si kale waliwo akola atya ate bagenda mu hoteri omwo bazino bazitandisa ennyumba zimupangisa mbiwuliddeko n'agipangisaamu ewiiki waliwo gamba n'emyezi 3 n'asasula emyezi 3 n'akwetegereza goyegoye mwebuli obumu obwo bwejjukira oyingira mu mulimu buli kimu goloza weewakaawe webale
Naganoga wano nkuwaddewo. Haji nkuwaddewo. Mama agaba bugabi. Naye mukama nagambe na apartment nkuwadde. Sitera nnyo kubeerawo. Najja lumu na lumu. Kakati abo nabo gye bali. Naye osanga omuntu nga ddala akuze takuze bukuzi myaka. Waliwo omuntu nga myaka gyawezezza nga si muntu mukulu. Nga awezezza bwezi katugame aweze myaka ngana. Nenga si mukulu. Abantu bangi. Nga si mukulu mu bwongo. Bantu bangi nga myaka gyayina. Kye babagaba munatemba oluusi tulina kunyoma nnyo kugenda nnyo ku myaka mbwaliwo gw'osanga omusajja ngali myaka 3. Naye nga yiiya kale oyinza kuba talina ssente naye ng'ategeera nnyo kati oyo aba yakula mangu. Ne wasanga ate n'osangayo w'ataano munnange ng'obwongo kati waliwo abantu abakula empola obwongo nga tebutambulira kumuna mubiri. Naye mukama bwotyo omubiri gukula nnyo naye obwongo butambula mpola. Bulinga obwa ayina emyaka 5 obwongo bwa 25. Kati bebo bosa ku TikTok amazina najjayo olulimi gamba naye banna kakati n'otamunenya ng'obwongo bwe butambula mpola mu by'okukula. N'olaba nga alina akaana akato akawala akazala n'okazala nga nako kali ali mu selfie bali najjayo olulimi ne yeemoola n'ogamba naye kakati n'ogamba naali omuntu ayinza okuwasa omuwala omuto nga muntu mukulu. Era natandika okutambuza omukazi we ng'omuntu omukulu. Natandika omuyingizaamu ekintu ekyo. Dolina omuntu asobola okubeera nawe n'akuyingizaamu embeera. Kubanga omwagala n'okyuka. Kiringa buwasa omukazi ng'oli mukungu. Ng'aba oli minisita Mengo oba oli minisita mu gavumenti. Kitegeeza olina okuyingizaamu omukazi omuyingizaamu bwe batambula n'omukungu. So tomuleka ye n'akola nga ye bw'alabye. Genda ng'omuyigiza babeera batya n'omuntu ow'ekitiibwa ekyo. Kali n'omuntu omukulu ng'owasizza omuwala nga muto mutandika omuyingizaamu babeera batya mu muntu mu myaka egyo beewa batya ekitiibwa. Mbadde mmanyi nti bw'oba oli muntu mukulu oli mu 5 ng'oyagala n'ofuna omwana omuto oba 28 20 whatever, mbadde mmanyi nti omuleka n'abeera nga ye gwe n'obeera ng'oyogera naye mu bifo ebituufu nawuwa. Mbadde mmanyi bw'omukyusa omanyi waliwo abantu ababuka emyaka Haji n'omukyusa kumbe egyo emyaka gye wamufuniramu yali alina kubeera mu bukiraabu n'omukyusa n'akutabukako abasajja n'akutabukako gomutanga oyagala mwana alabika bulungi myaka 3 noga omusajja ageze omukazi simutegeera nalako okwambala ebintu ntuzaba ndowooza watolina mukaka kukyuka. Olina okumulaga wa waabikolera kakati. Bantu bangi abantu bakulu nga balina bakyala be bato olowooza tebalina smartphone. Balina nga bo tebakola challenge. Siza yakimuyingizaamu nti gwe mukyala gundi kino kireke. Kyevaamu tebabakkiriza nakubeera ku social media nnyo kuteekateeka ebintu kubanga kati nze kazibwe nze mbeera ku social media sinza kukkiriza mukazi wange nga ddala mpulira kubanga bwe mufuna kibatomera babiri. Bavuma gwe bavuma omukazi bavuma omwana by the way bamuleeta eno ne bakuteeka kubanga naye yeeteeka mu butaala ewatali wawo ate okakana ng'onyiize. Manyi oluusi mba njagala ngende kuteekateekayo koko lumulumu mu comments oba mubeeramu ekintaasa. Ntegera mujja wange omulengamba yeyoyo manyi waliwo abeera naye abantu ba social media osobola okumanya mujja kubanga bibasanga biboogera. Ene waliwo ababoogera kyebanga byagala byayogera. Kituufu. Kakati mu abantu wadde nga balaba ono omwana alalonyokero ng'asamba omupiira. Ng'oli awandiise mujozi nze mukyala alalonyokero kati nga godde waka ng'ozimba matama oyinayo omukazi waliwo ebintu ebituuka nga nabalabya nga bakazi abakulu bali ku kaana akato ogwasooka nalingi nagamba alanokera afaanana ate mama ngenda okukalaba akaana katandise okusamba omupiira ng'obakasoma Kibuli olusoma ly'Ekibuli awo nga kasambira awo bayali stekanso nga kalaba kasamba ekituufu nga muto. Nagambe mama kana mukaleke. Kakati omuntu mu myaka kkiriza obwongo obutambule n'omubiri kisabe nnyo ekyo nno kisaba Katonda bw'otakisabira asobola otakikuwa naye obwongo obutambule n'omubiri ofaanane ofaanane emyaka gyo
endowooza yo ng'efaanana bw'ofaanana n'omubiri gwe bwe gufaanana. Ne waliyo omuntu ate waliyo omuto ng'alowooza ng'abantu abakulu. Kituufu ne weewuunya n'omubuuza emyaka gye naye si bangi batono nnyo. Okay. Era omuntu atategeera nnyo agamba gundi akola ebyekikadde. Oba si mulabufu ffala mune akola bya kikadde kati omanyi ono akyogera yatategeera. Kalino ffe abasi era by the society bwe tufena bwe tulowooza tuba twewuunya tugamba ono omuvubuka omuto lwaki akola ebyekikadde yeeyisa ng'ebyekikadde ayambala nga ebyekikadde ng'olaba atandise n'ogamba kati ali mu kuzimba okyali muto lwaki ozimba saawa zino kati nno obwongo bwe buba bukula buba ate bukula ne buyisa n'omubiri gwe bwe gutambula. ekyo kiba kirungi. Ekyo kirungi anti obwongo bwe society fe abatiraba ng'ekibi tusinga kwetaaga bwongo si bunene. Toyinza kwegomba nga gombiri weetaaga bugejje nga wako bijemusa muntu ku mubiri gwe kisingako omugaso bwongo ye organ esinga okuba gye weetaaze ekola ennyo bwongo. Kati obwongo bwe bukola ennyo kyova olaba nti otandika omulala noga abantu bangi nnyo kiba kyakwewuunya okusanga omwana ow'emyaka 2 ng'alaba amawulire ku TV era omuntu agamba nze yansoberwa ekifo ky'okulaba firimu alabamu amawulire. Kati bwe babeera baana bo omanya nti oli akula nnyo obwongo. Bebo omuzadde n'ogamba munange oyo omwana yansobera abalala bali mu video game naye mulaba abeera nnyo ku asomasoma obutabo anoonyereza n'omusanga atudde mu ddiiro ataddeko Ali Jazeera alaba byamawanga g'ebweru entalo biki kati n'omanya nti ono obwongo bwe bukulu. So kitegeeza kati omusajja ono omukulu bano abaagala nnyo okufuna bano abaana abato nga gw'oyagala owasa tomukyusa nnyo naye muyigirize mu bantu beeyisa bati tomuteekako tteeka nti nno takola bya myaka gyo waliwo byakola mu myaka gye ng'ewaka asobola okwekolera byayagala kuba tewali babalaba. Bwe mugenda ku mukolo nga bayise neyeeyisa ekintu ekikulu kati bwakugamba nti njagala genda ko out ne bawala bannange kati nga gwe olowooza otya omugamba otya omukkiriza oba omugamba omuntu afumbiddwa ava mu bibinja kitegeeza bawala omuntu ekiti kyonna gy'otuukamu Dolly okyusa emikwano tosobola kubanga wafumbirwa gwe ng'oli mukazi mufumbo ng'obutundu naye nga gwe eva otambulira mu bannakyeyombekedde wabeerawo ekizibu oba ogenda kufuna ekizibu wafumbirwa ate otambulira mu basire kitegeeza olina ekizibu. Waliwo okyuka omuntu akyuka namanya nti awo si kyajaawo bo ne balowooza nti weepanga naye omuntu buli ddala lyatuukako buli kyafuuka kiyingiremu okibeere naye tosigala ng'ogamba nti nze sikyuka. Era bye nagamba abantu nti mu nsi temuli aduula naye kugaggawala n'osigala mu baavu n'olemerayo mu baavu kakati okwakana buli kyogera ne bakifuula ekyokuduula kubanga gwe kiraasiyo ndala ate oyogera bagamba kuba bawulira tebisoboka naye nga ate kuggwe bisoboka. Kutegedde kati haji bino ebintu by'okwezimba obirowoozaako oti ennaku zino nziraba sibitegeera bagamba kati batugamba ng'edda kiba kirungi ne weezimba n'omusajja nemutandika mpolapola. Ennaku zino ogenda kulaba amawulire musajja agamba akazi bagala nnyo ekintu ky'okwezimba omubuuza kiki wateekawo se bw'oyagala tugabane wakati kiki wateekawo nga ggwe. Kati ebintu by'okwezimba haji bino nkimanyi abasajja waliwo abasajja abalungi nga tajja kukulangira nakulangira waliwo n'abasajja bendabyeko nga kale oba mukama yamuwa sente oba yejja akyuzinga mirembe nakuleka nekuleka mu bintu bye wadde mwazala nakuleka mu bintu bye nagenda natandika life endala toyidda muwuliza oba whatever. Kati kyembuza kino kyo ky'okwezimba haji okyakkiririza mu ebyo ebintu mweno generation oluza bikyakolera ddala bikola nze ndaba bigaanye okwerangira kungi abasajja mbu babuufu babuuza okusinziira omulembe gye gulaze edda abantu baakolanga ng'akolerera abaana be na mukyala we wa waali baleka nakati wekyandibadde era abaami kye bakola
naye abakyala baagala gabana bintu nga bakyali balamu ng'omwami mulamu. Edda byalinga nga edda omusajja yakoleranga famire ye bw'anaagireka ayagala ebe bulungi ebe happy bwenfa mwe mujja kusigaza nakubadde ne mu bulamu bibagasa naye kati omukazi buli walaba nga mugaggawadde anoonya bwe mwawukana agabane naye Haji nedda naawe bwe kiri aba ayagala mugabane era ateekawo embeera akunyigiriza kubanga govamu ekigamba wa basajja baagala nnyo emirembe bw'akunyigiriza otuuka n'ogamba naye omanyi tukole divorce. Divorce kitegeeza kutemamu. Kutemamu. Kati oli kyaba anoonya. Kati kyendi mu kukugamba nti obudde buno bw'oba onoonya emirembe togatta bizinensi yonna na mukyalawo. Togatta kwezimba kwonna yadde ttaffaali limu. Nti byenkugamba bwe biri. Bankubadde okolera baana be naye naye togatta kintu kyonna nga kyammwe babiri. Omukyala muleka akola ebintu bye. Tomulondoola. Era bw'abaako byakoze mmwe mbuya advise ng'omusajja ne muleka abikole. Kirungi byonna by'abaana bammwe. Naye kola ebintu. Ne bw'otamugamba. Kola ebibyo nga naye bw'akola. Muleke okufuna okukubagana wakati nga mukyali mu bufumbo bulamu bw'ensi eno ng'omu ayagala kugabana. Kituufu. Okuggyako nga gavumenti emaze kuleetawo etteeka nti n'abaami tugenda kugabananga eby'abakazi. Anti oba ebiriwa nammwe mukola. Haji tukola neera omanyi abalenzi wano abafumbiddwa abakyala bano abalenzi bemuyita ba smart wire ne bamugoba n'agenda na ssaati ze. Kati omwana omutwalidde obudde akutuse n'ekiwalaata yajja muto. Bulijjo omuggalira mu nju tavaawo owozeyo yabeera awo. Agenda omugabo buli kimuleka wano fuluma ogende. Kati gavumenti erina okukyusaamu ku tteeka nga n'abaami bagabana eby'abakyala. Ng'ogamba nange wano mmazewo emyaka 15 tuteme ekiwato. Olabe oba ebyo ebikaze bikadde binaddamu okuwasa abaana b'abandi. Ekiwalaata wali mutufu babagoba ne buboxers bwabwe namugaba n'esawa gye nakugulira gikomyewo gireke wano. Yes, oli mutufu nakira. Naye nga bulijjo yamukaka nga tonnagenda ku gym. Amwagala kusiiba mu gym kukola miwula. Yasanyuke. Omaze omukadde olulyawo mugamba genda. Agenda alage wakati ensaaja etandika. Kyuva nga batemulaba. Amutogera nga bagagundya ssemukazi we. Anoonya gy'alaga nga talaba. Talina plan B omumalidde obudde ye mwakiraba. Naye obudde buno nga bufumbo bwayonooneka. Nga nammwe abakazi ebyonfuna byonoonya abafumbo bwayonooneka obufumbo. Abasajja ennaku zino ate kati oba mulabuse nnyo oba byemusiba abasajja baali bwe batyo naye nga bafuga abakazi bafala. Kakati kyebavudde bagudde ku bakazi abaalabuka edda. Kubanga tuli nobeere waka ng'olinga alina musajja munno. By'oyagala by'ayagala. Kituufu. Kakati ne gubula asala. Edda wabeeranga ne mukyalawo nga ye talina kyagala okuggyako okukwagala. Nakulabirira nabinga shwa nti onkutegedde. Naye kakati omukazi naye ayagala abenga omusajja. Ono byayagala mu nsi n'ono byayagala. Kakati n'olwekyo buli muntu akole bibye. Kyeva abasajja ennaku zino bakubika ebintu. Kati omukazi muyambeko buyambi. Muyambe mu byakola. Naye togamba nti tuli mu kupakasa. Era ebyo byempulira abasajja bawoza ne bawandiika ekyapa nga kisoma Mesita Lukwago Jemusi ne Mrs. Lukwago Jeni baguze ettaka. Katonda wange ofudde. Babaza. Ofudde. Bakwefuulira. Ati muleka akole ebibyo naawe kola ebibyo. Kasa mwena mukolera abaana be muzaala. So wenkola omukazi n'ensirika itsoke bwe mbajagala advice wakiri nkusabe advice. Okusirika si kirungi. Batugamba muno abasajja abasinga mpozi nga byakyuka. Omusajja bw'omugamba ko nemugamba nange lina ettaka lyange liri erimbadde nyaga kuzimbazimbako ku buntu biki oba buyumba biki bwe abasajja abasinga anyiiga abatategeera
aba wanyigira abakazi abatayogera ye muntu akola mu mulimu gw'omusajja olina supermarket y'omusajja gwe ogimanaginga gwe kashiya buli olaga omusajja nti waguze ettaka ya bukadde 10 ate ng'okeera wano nga tuli mu business yemu kitegeeza omubba bwagenda okubalamu omusaala gw'ofuna omwezi nga tegulina busobozi adde obugula ettaka erya $3,000,000 neyeewuunya kati be babasirika niyo omukazi oba akola omulimu nga oba gwe wagumukolya n'ogumukwasa oba ayina mulimu akola mu kitongole nga lwaki tagamba nkutegedde kubanga buli wotagamba musajja ng'olina byokola nga ate abaana bazaala mu musajja ono Mungu bw'akeera n'akujjua n'olekawo omusajja obeera okoleredde baganda bo era omwana takitwala kubanga obeera wabiraga baganda bo era be babitwala tebasobola kujjaga musajja nti munnaaye nno mwannyinaffe yaleka wali ettaka yaligula wano kitegeeza abaana bo balese mu bbanga ate nga bo badde okolere bakikola mu bukyamu ogenda kukeera ove mu nsi ng'okoleredde baganda bo tokoleredde baana bo kubanga ebintu wabikweka eri obeera okoledde bakuyita ssenga munenge bagamba era babanyo advise mukyala kola ebintu byo oyo aba akola mu mulimu gwa mwami aba amubba kuba muntu gobba kizibu nnyo mutegeeza by'omukozeemu naye omuntu ate omubba ekigaana okumugamba ddoli ni kiki era bibyo olina omulimu gw'okola mu kampani gundi nti ogee omugemu neno naguzeeyo ekintu weekiti mutawaana kimusango kigobozizza kubanga omusajja ono gwe mugatta omwana ono oba abaana bano kitegeeza ne bw'obanga Mungu wajjudde omu ku mmwe yaba amanyi ebintu bye mulina kutegedde babikolera mu bukyamu kati saaje badogera ebitambula like single mother ngena kiremera kwadde single father namwe mubonaabona basingle mother enaku zino bakale bujjo bakambwe naye abayengedde obukambwe waliwo omukazi gwena badde naye n'agamba nze ddobenyi badde mu bufumbo myaka 16 naye ngenda kikuddiramu kyotera okwogera oluusi n'agamba bana abasajja bako abakazi tebakitegeera abasajja bana bafumbo bagala nnyo like bwakoma onaakunyumiza nga mwakatandika omuwulirize muwa attention like newe batogenda muwa of course toyina kyogenda muyamba ekizibu kyotogenda kiyamba naye kona kaba kugambye kaba yagala omuwulirize naye abasinga temuwuliriza kati bw'avaawo n'afuna ow'ebbali amuwuliriza wajja emirembe gwe n'oyomba alerera ate gwe n'oyagala olumba ow'ebbali kati bwakulekera ddala era ow'ebbali gwokyokooza gwolerera notana kwegaba abasajja sibangu abasajja balina empisa embi ng'ate tomanyi muno gwe wabireeta gwe wabitandika kati neŋŋamba kino ekintu then mala nangamba nti waliwo ekyewuunyisa ennaku zino mu Uganda muno kirabika abakazi abamu basingle mother balaba nga single mother munne agenze mu bufumbo kibaluma ne bagamba lwaki yafunye essanyu nawe ojja kiraba lwaki toyogera na musajja nalabirira abaana bali kale balese naye ekintu ekyo neewuunya neŋŋamba nga single mother afumbiddwa oba nga movies on ngaafunye omuntu onala abasingle mother banne abasinga bayomba ne bagamba omusajja kati omututte ate kati agenda kwerabira abaana bali kati neŋŋamba single mother okumuvinga ono kiba kibi then kakati nze bwe nfuna omusajja nze alina omufoosinga oba okumujjukiza alabire bali abaana balese nze mba nina musango ki nze omusajja yeyankwana sinze abamubbye n'abakazi bakwana bali bakwanye ku haji omukazi yali akwanyeko wolimba bakwana nokkiriza amesegi nabisangulamu muli abikuweereza nadanze ndabye ebizibu wembeedde ku social media kuno muntu wafuna ennamba yo asooka n'abanga awabula naye gye biggwera kabyayogera tobitegeera bulungi era nakanaga haji nafunye ennamba yo njaganyo byoyogera era nagamba njagala tumiitinge ogamba gyasibira si watu nabiwulira ebaire banga bawala abakazi ate ne mbona akulemerako babiremerako ate mbona akukyawa n'akunyiigira bw'ogaana ogenda nga akubulokinze kakati bakwanira ddala ate n'akuwaayiriza basingle mother mukama bw'oyogerako sibategedde waliwo basingle mother abali mu okujja nga bali mu bulamu buno obw'ebigurupu waliwo kale ab'ebigurupu bambi
waliwo ebigurupu abantu banatya nakola kulonda kwa association y'abasinga maaza mu ggwanga era ojjagiraba bagamba mbu banyiivu babeereeyo ojjagiraba nga balumbye omukulembeze w'eggwanga basiigwa mu maaza bakwagalamu butuyambibwe bagamba mubasuulira abaana nowasinga omaazi abamu babwewa bwewi abamu babweteekamu newa taita eyo n'abakazi abasinga balowooza nti bw'ozaala mu musajja oba ofunye ekintu ky'okubonyaabonya ekintu ekyo wekikyabavaemu ekyo mbu kati nzadde musajja kati kamubonyaabonya kamubonyeebonya ntege saakuzaalira omwana wanzaalira omwana gwe teweezaalira wali ogenda mwezaalamu kuba teriyo omukazi asobola kwezaalamu omwana aba n'omusajja ne muzaala omwana kituufu era omwana ate muleke nno kiyoza amateeka gagamba okulabirira omwana mwembi munange waliwo afande yatugamba afande ani Luke mwembi yagamba mbu etteeka bazadde babiri era abasajja butamanya n'omusajja asobola okuwaabira mukazi we mbutabirabirira mwana lwaba abasajja tutya kuswala nange bwoba omanyi mbu omukazi akola naye alina ssente ondekedde omwana gwe tofaayo abo abaana bakoma nno n'okubanga baana baffe ku myaka nga 24 eno yonna gyakula nga akuze abeera mwana wa mukyala ndaba nga afunye ssente bwe yaba mwana wa mukazi ye gwe obaana muntu ye noogeza oga nti omwana wange akujjukiza byonna byewakola mbitegeera then waba talina kyavuddemu kati omuntu oba omanyi nti omwana ebiseera bisinga abawuwo gwe gwasinga n'okuyamba lwaki onteekako embeera kuba ondaga bw'olisinga omumaazi by the way neyeesokolayo nga mulekerawo abantu okuweza basinga omumaazi omuntu ogenda mu bufumbo abo abakazi abawoza mbono samanti no bavaamu n'ofumbirwa ne bateekawo embeera ne badda mu biki noono afumbiddwa bamulalu kyenkugambye nti bw'omala okufumbirwa n'osigala mu biguruupu gwe batotegeera muntu bw'ofuna ky'otuuse mugenda mu bali mu kibinja ky'abo bali mu ekyo si bano boovu abali basingosingo bagenda kwogerera mpaka omanyi by'osiba owulira by'obaamu toyinza kubeera ng'oli seeko oba oli faaza naye gwe n'ogamba nti nno abantu abasinga okuba mikwano gyo basabo ba kinnansi mbu muno wawanze sigendayo naye munnaabwe gye mikwano gyo tosobola mwaye nga ate oli faaza oba seeka kitegeeza ogenda kwonooneka kuba biri by'osiiba owulira omuntu buli wootuuka genda n'abo bali mu ekyo buli wootuuka genda n'abo bali mu ekyo naye buli wosigala ng'ogenda nana ekibinja kyalo obeera togenda kuwangula kati eno scenario single mother nfunye omukisa muvinze on naye kati nze gye ŋŋenze oli omukazi agamba abaana bagamba mbu ogamba nti kati waliwo n'abalala waliwo ab'ekibinja abo oba kituufu ne ku social media mbalaba nga bannanga bw'ogambye group eri kumpi kutandika kiraka balina okwanga balina nezi WhatsApp group ezo abasajja mubaboole kati nno ekiriwo ennaku zino bagamba tubaboole omusajja bakuzaala mufiireko abasajja tulina bayigiriza essomo n'abasajja bali mu kuyiga temulowooza nti bigenda kubeera bwe bityo abantu bagenda kutambulanga ezo loogi mwe bagenda ng'agenda okwenda ajja kutambulanga ne positina n'akacupa k'amazzi ajja kunyiganga emba teekeyo akaweka akuyiweyo ecupa y'amazzi munonyo kuba bonna ate babibuuza kunyigemba kamire tokabatika kuba kati gye biraga ali nammwe abakazi mulekerawo okulowooza nti bw'ozaala omwana oba omaze osanga olaba omwana omuntu omukulu nawe wooli wantu onazimbira mama wo bataatawo naye osanga omuntu ng'alina akaana kamu akagumu bukamusasulire ng'enju wanga yakazaala omwana omwanga gumu omutuma okusasulira enju mwana omwaka gumu mbu siina wensula kyokka nowaliwo gosasira nga bambi kawala kato naye nolabira ddala ekkazi ekkulu noliga bulijjo obeerawa bulijjo obeera wazadde naye nga bulijjo obeerawa mukazi myaka gigenda mwana mbu siina wensula banfunyisiza olubuto komaaniina omuntu akusobera kati oba obudde ng'oyinza okugamba omuntu ekigambo bwe kityo
muntu w'emyaka gigenda gya 35 kyafuna olubuto olwotagenderedde either way ulubu lwagadde lwaki options jeziri lwaki obonyabonya abantu ate n'otandika dda social media kati n'oyo omwana muntu wa myaka 35 ngaza omwana nga nti bansuulawo je bali bali okwo anamu birinagamu omusajja yanzalamu n'ansuulawo ati munange bembeera nga wali obaza noga omusajja nomugagga kati kamufune kati obaza biki ati olaba nga alina ssente omwana kweja emyaka muzaale olina okubaza ate nno balina kye batamanyi dolini omuntu ng'omubanyabonyeza asooka okukyawa n'akyawa n'akaanako waliwo yakyogerako naye tosaakyawa mwana nze kazibe mukyawa omwana wo nze omwana tanfuukira kizibu olwa nnyina nze nkyawa omuntu n'ebimuvaamu kyawa n'ebikuvaamu kasi oteekawo embeera nga ng'omanyi nti nno okupakasa bwongo toyinza kubeera nga obwongo bwange obutokyalinga mwaka ku mwaka kwegamba obonnemeseza n'okufuna ate ng'onjagalamu ssente oyagala mbayambe ate obwongo obutawaanya buli budde kati gweoyagala nkole ntya bebo bw'okyawa nkutegedde n'okyawa n'omwana kubanga omwana wandibadde obagane kyava ku nnyina kyenkuga nnyina akutadde ku mutawaana ogw'amaanyi buli kyomuwa tamatira okuvuma ne kufuuka okuvuma asobola omuntu okuvuma ng'akuvumira omwana oyo kubanga kye kiba kibagatta n'akuyita buli kyalabye kati lwaki batumukyawa n'omukyawa n'omwana we gumanyi nti abasajja bali mu nsi wano nga balina abaana nga bakoma balaba nga asoma P1 omuwala n'amala ne university ng'omusajja yawaayo ssente ne ku graduation n'atagenda nga ne basinka mukubo tamumanyi olimba nga yabakyawa nnyo nga yasigala wa buyambi naye nga gwaweerera tamumanyi tamanyi oba akuze oba afaanana ate bamugabo ge bamutikidde nti kale ate bali tusaba ojje kuguli n'agamba ndi bize naye yeebali kusoma nga takumanyi asigala n'obusukumbu omukazi yakyawa kati muje mwagala gye mutwala abasajja muwoza abasajja tubaboole bo bababoola ddala oba bababoolera mu kimpowooze teboogera ate kyoyogedde nkitegedde bayithawo abasajja tebagamba musirika mutereka toteekanga ku muntu gw'ozaddemu omwana omuteekako embeera esusse okugamba n'ogenda osaba obuyambi bw'omwana we alabire omwana we kiri oke ate musabe okusinziira mu nfuna ye kubanga nawe gwe wawayagala oba omulaba naye bw'omuteekako ne byataza nga buli kimu okisuubira mu mwana omuntu akyawa n'akaanako nkutegedde n'otegeera kyokka omanye embeera ye nga bw'ogambye n'omuteeka mu ssomero azifu silabasi y'emu n'omuteeka mu ssomero n'omubuuza gwe gy'owanika omwana gwe kitaawe yakuweererayo ye si muzadde gwe nga teyakuweerera mu eryo tewakula n'okyayo omusajja nkutegedde omuntu akukyawa n'akukyawa n'omwana kubanga omusajja ne bw'omulaba nga dolini nga yoli yakuzaamu naye nga temukwatagana buli kyolaba apakaso kibaako omugabo n'omwana we kyemutamanyi mmwe ng'abakyala buli kyolaba okirinako omugabo n'omwana we ekyo kyoli mu kumutokyalinga aleke kwongerako byammwe tegedde nakofe tetumanyi nga bw'oyogedde bigurupu byammwe byetulaba ku social media oli n'awa advise n'ogamba kubanga omuntu ng'ayina ettaka ne waba yakyawa atya omwana wo ng'omukazi kale tabeera na mwana omwana oyo ng'olaba ng'aboolebwa gwe nga mugatamulabye era ku ttaka eryo bw'afa agabanako lwaki ajja n'agabana nga gwolooza nti nali simukolerera talitwala kitegeeza nali nkukolerera ate nze gw'obonyaabonya ate oli mutuufu bino era abakazi badde bagala tubabole wale abasajja badde bagamba n'agamba bayita emyaka ng'etaano omukama ng'atuyamba abasajja abasinga bagenda ebyobufumbo bagenda bivaako ebyo bye mwogera mwalinga bwezi nga temulina masimu okumanya kwammwe kwekwo era hati ng'otuvumye nnyo wetukoma nedda kiri mu bitabo bitukuvu tosobola kutegeera nga musajja kubanga omusajja naye omukazi ye pulaana kale tupulaninga byoleese nze pulaana ndi manager kale kyogamba nti omuntu afumbye enva zendeesa nsinga okubanga nina pulaani nze nzaziguza nange na pulaninga ebirungo ebirina okugenda mwateekebwawo nga muwaanibwa kubanga omukyala aliwo okuwaanibwa n'okusuutibwa kakabampaana akomukaagala okubawaana mu lwatu naye temuli kino ekyokuba nti muli bapulaana kubawaana so kitegeeza mu future embaga bwe zinaakenderera
mumazo batiisa tiisa anti badde kuga bakwalo yangambye nti doyino kubuulire ngeje bitandise bino bitulaba abasajja omusajja mukulu n'omulaba ali mukukaaba mukazi gwabadde naye emyaka ameka ali mu akala bintu bye biki se bamulemeddeko waliwo n'agamba abasajja bagenda tukeesera nga tebakyayagala mbaga eby'obufumbo kubanga basinga bakazi abasinga bateeka abasajja ku pressure embaga kati n'agamba bagenda tukeesera nga tebakyayagala mbaga bagenda tukeesera nga mpeta nakugamba kati newajjawo gavumenti neega buli mukazi addeyo ewaabwe amwetaaze badde baliniwalinga obufumbo okubira omusajja essimu ng'agasooko nnindemu ogolokwa tebakukima sooko nnindemu sooko nnindemu twagamba naye kati olwokuba buli muntu alina omuntu we be bamanyi bwe bayita mu nsi ne abantu bali mu mitawaana bali mu mitawaana naye waliyo n'abakazi abalina emirembe ne babba baabwe oba nti batono naye nga gye bali lwakuba tebavaayo kwogera tebavaayo kwogera ngo gye bali abalina emirembe obufumbo buganye mu nsi kasokkiriza nti omusajja ono ye mukama wange taba bbaawo bbaawo aba na mukamaawo olina omuwa ekitiibwa naawe omusajja n'okkiriza nti ono ye mukyala wange ebintu byanguwa kyenakugambye gwe ng'omusajja n'osaasiranga mukazi omuteekeko obusaasizi kuba wakusaasira tamanyi nnyo n'omukazi n'amanya nti omusajja mukozi wa nsobi ndiwo okusonyiwa nga mutambula nga mugenda mu maaso naye kati mwayiga okuwaba ku social media buli akabaguddeko ng'ategawo essimu osanga enju z'abantu nga yagula n'ekitala kino ekyalaawo kwateeka ati n'omusanga ali mu ddiiro omusajja yeebase ye ali ku TikTok live n'asooka ayogerera essaawa 3 noga ne kati buno bufumbo kikaaki kyokka n'omusanga ali mu bufumbo omusajja ali mu kisenge n'oluggi luggule ali mu ddiiro avuma basajja nze jeni tombuulira mbwa z'abasajja kakati nze ali mu kisenge akuwulira olowooza nzondeseewo lwakuba nti ojja nesikunyega nekulaga nti wali buzibu kwamanya oli naluwali togambibwako naye mba nkimanyi nti omuntu ono ndi nangu n'omuntu omusanga ali mu ddiiro omwo ataddeko ekitaala ekyo nagamba abasajja balaba edduka enzira nze omulaba bulenzi oba ngayingira ne mulaba bulabi naye nno nga mwavumira ali mu ntebezo mu ntebeza embwa musajja mbwa mwatudde muli mwennyini n'essimu yennyini nga gwe wagigula essimu y'embwa gy'ayina noga kale oba ono yategeera atya mukazi wattu nagamba yamanyi nze simanyi yamanyi obazze oba akomawo batakomawo yamanyi nze simanyirwa basajja tomanyi abasajja nga ali wano begamba banna ng'ali wali bayiza oli mutufu baloopa kati ekyabadde kitabula ne ku juzi omuwala yagambye naye omuwala yagambye yali asirise omanyi bino mwezimbye mutandise mwena tutalina kyalina naye ogezaako ovayo bwoddamu mu breaking up emuddamu n'ofuna olubuto bw'ofuna olubuto n'otegeera nti alina omulago yafunza olubuto nemuddawo kati mbuni simanya oba yakola kyagenda okwira mbu alina gwe oba waliwo okyalina olubuto ate ogenda okwira mbu waliwo gwe yali agenda okuwasa naye mubeera mwenna oba kati kyekyabo nobala n'okomawo n'omala okuzaala bebe byejjoogo ane wagamba tulina obbasonyiwa nti ogambe tubasonyiwa naye nze kati kale anyway kati amaze okuzaala omwana awezze emyezi 2 ogenda okuwulira ekirala waliwo omuwala yamuweereza message ng'amulaga nti ate kakati ono yanzaalamu nasima nakazaala ate kakati tampa butakwata amasimu gange tampa buyambi ng'ani aweereza omuwala omusajja gwabadde yeebaka naye omulala ng'omuwala aweereza mukazi we ono weewaka kati gwe omukazi era nobeera musiru n'onoba n'otamanya nti ono akuggyako wiini lwaki era yamuviira omukazi yagenze nakola nagamba naye kati otegedde nti nno kakati competition kakati omuntu waweereza gwe message n'atagiweereza bbaawe eyamuzaalamu n'aweerezaamu gwe mukazi we gwe n'otamanya nti wootudde waayagala bw'aba ayagala lwaki aweereza gwe message anti mba njagala omugambe kategere nti nange gyendi omwana yeetaaga obuyambi era gwe omukazi n'ono b'oviira ono ajja atuulira eddala woobadde nga kyabadde ayagala ate awo wootava era omukazi omuwanguzi omuweeza message lwaki notampa omuntu mugambe bugambe nti ngenda mumugambako ajja kutereezaamu
nga nsirika bagambye ayinza okuddamu nakuweereza eyokubiri toyomba tomulaga buki mugambe nti nga kibi nti naye ngenda mugamba kajja kutereeza kati bw'oba muna akasente k'ekikyala ng'omuga kati buzibu ki oba osinga okusanga ennyo nga njogera n'oli omulala gwe bazaddemu oyo yakuweereza message kati nga ng'oli mu maka nga nnyonnyola nga ngamba mwana kati batubanja omwezi gw'enju nti mmeka nti batubanja emyezi 2,700 agenda 3,500 enkeera ng'omugamba nti nayogeddeko naye nampa nenkuweereza kale tayinza kuddamu kukuba ssimu yo kati ate awo ate akuba ya musajja lekeraawo okunniŋŋinsaako mukazi wo tomanyi nti ate awo atandika kuyomba n'oli lekeraawo okunniŋinsa mukazi wo nze siyansasulira enju kiteeza owangudde musajja n'agamba enju otabiteege n'agamba wamugambye kati otegedde nti kati weeyogeza nga atabimanyi gwe lwaki sigwe wazimpeereza kakati olwo abo bamaze kwinga ogenda mu maaso na mirimu gyo na bufumbo bwo naye haji wemanga si bwampeta kale nkimanyi empeta tebikola nnyo bati kangambe bakati wakatandika butandisi nzikiriza jjogero lyonna oba liba eryo jjogo naye Dolini omuntu akukweka naye wankizo ne batuuka n'okuzaala omwana nga tokimanyangako omwami n'otamulabako nti alina empisa yonna gy'akyusemu okujjako oli gwe yazaalamu kuweereza message lwaki omusajja oyo badde akoze ensobi naye tovaawo oyo omusajja aba ategeera bulungi kitegeeza oli yamuleka gy'ali kati nzaali mu maka oli wano oyagala ki so sirondoola byakola abikole nze nsirike ate wamala okumuweereza ezo ssente nga bwakuweereza message n'omuteerako ate n'omwami tomugamba sirika kubanga oli ajja mwekuya essimu bayombagane lwaki odya mukazi wanje oge era bwadda toyogera paka ye lwalikera kubanga ate naye atyokuga nti lwaki waweereza gundi ssente kati wamukugamba w'omugambira nti naye munnange nali sibimanyi manyi nti omusajja ategeera agenda kujja akwetondere gambe Dolini nsonyiwa yali nsobi biki nakola ensobi eyo kasa wagitegedde naye nsonyiwa nali nagikweka tosegeza bano abasajja nga nebwokitegera n'omugamba genda nagamba genda oba oyagala genda abatakwagala muli omusajja agamba mukazi we nti va wano genda abatategeera n'abasajja batategeera gye bali bangi kutegeera si kwa buwazi oli butuufu abasajja batategeera nawe gye bali naye nga abasajja bagamba mukazi we nti genda oba agenda batono oyo akikola batategeera abakazi bakola ebintu n'owulira abewaffe batuuka n'okuga nti baatuloga ng'omukazi akola ebintu naye omusajja okuvaamu ekigambo kiga mukazi we nti genda tebamala gakifulumya kubanga omusajja oyinza n'omukola ebintu n'avaako ewaka agana naye Dolini kankuweemu kakati kankuweemu wiiki eno n'akomawo kati oli bwategeere kubanga waliwo gwe bagira nabakitegeera bape mukazi wewaka nagezaako oli ali kasaidi kiki omuntu alinnyisaako omuntu w'ebbali n'amulinnyisa ku mukyala we kutegeera kwe kuba kulina we kukoma yono gwe nkugambye nti obwongo bwe bukula kitono bose balaavu waliwo okubeera nga otandika waliwo abasajja bagamba nga bagamba bino ebyedda watandika n'omuntu naye nga wali tumwagala nemwesanga nga muzadde abaana kati ndoza bwotandika okukulaawoawo notandika nofuna sente biki nowelaba omuntu ngolaba bwe batubeera basiraamu bw'owulira nga akusanyusizza nga mu mutima gwe owuli agana kukyayisa mukazi we muwase okusinga okuddamu ebyo by'okujooga mukazi we bw'otyo naye muwase naye afuuke mukyala kusinga omugamba vaamu oba oyagala gwe genda kubanga okuwasa kwa muntu alina obusobozi muteeke gy'omuteeka n'ono muleke waabeera emigugu gyo gikumenya ogyebigika ogiwulire ogumu guli ku kibegabega kyeno omulala eno haji nga tubaliriza ekintu kino ekyo okukyawako batukyawa kale badde soogedde ku nsonga ya mwana ono w'ennansana yabadde waba mu Kasekajja Tezembeke ono omulala omwami gye yavudde ono omwana omuto kano akawala kange akato akakawala simanyi oba kato muto fesi nto muto naye nze mubuulya bubuulizi nga ffe abantu abakulu
oyo gwe yazaalamu abaana ababiri. Oba akoze ebyobusiru oba byamagezi ye taata w'abaana be. Ensonga ezo zaateeka ezo ganti nno bamutwale ku defilement ajjaze ejjusa. Ogenda ko singa kibaawo ogenda kwonoona obulamu bw'abaana baabo bonna babulwe n'abaweerera nga kitabu alimuko. Bajja genda bamusawa okusiba omusajja emyaka 14 aliddamu n'ayunga ensi eno. Okitegeera. Kwegamba waliwo nabadde ndowooza maama gwe balina okukwata. Maama waliwa ng'omukazi omwana afunye olubuto. Maama ki? Maama w'omuwala. Omuwala nze kyemmuga baleke muwabya. Tebamupireka mukupika. Era n'abamupika nabo mbagamba temwonoona bulamu bwake. Bwe mwasazeewo kayamba mwebale nnyo mukayambe. Naye temuteekamu kintu nsobi nnene. Omanyi Dolly waliwo ekintu ekireeta ekibonerezo ekinene. Baali bakusiseeko akasimu ne bakabba. Omubbi oyo akunyiiza. Naye bw'osanga bamwokya ogamba ate mukoze ekintu kinene. Kwegamba owulira nga bambi kisusse. Ogamba omusajja bamusse. Kiyinza obutakuva ku mutima. N'ogamba ku badansi be naye ate kibonereza afunye kinene. Bagenda bamukwate bamutwale ku poliisi bamusibe. Naye bamutta owulira nga kikutteko nnyo. Kakati ono yakoze kyakoze. Baba yasudde omukyala we kibi. Naye ate bw'oga nti nno nalina muto bamukole ki? Ate nga wakkiza n'ozaala n'omwana ow'okumeka kiteeza olwo mwakwatagana. Eyo oba ogenze watokola bintu bingi. N'ebirala kakati bw'abanga bali mu mawulire. Gwe togenda mu mawulire ono omwana akyali muto. Obulamu bwe bukyatambula ojja na kufuna omusajja omulala. Naye oli mu kuboonoona bwe weetaddemu zi kamera. Neyandikututa akulabe ng'oli wa mawulire we kino alimanya naye kyoli mutuusaako siwabwawo sirikira gy'oli saba buyambi bw'abaana bo kirungi. Ne baana abakukutteko bagambe bugambi kukuyamba. Ebikwatagana n'otaata w'abaana bo bireke. Omanyi okwagaana kuno abantu mbabuulira omukwano tebagugatta nga gwawukanye kuba gugenze. Kati omuwala muto bafosinge musajja kuyamba baana be. N'abasazeewo muyamba kinoomu bayamba omuwala nga tebamuteekamu. Era nayagadde nnyo maama Fiino oyo. Yamugambi ate n'amugamba va ku musajja mwesonyiwe. Va mu kamera oyagala saluuni katugikole. Oyo namwagadde nnyo. Kati omuzadde abeera bw'atyo. Ne tuteekamu kupika tujja mukwata tugenda kola butya tugenda muteeka defilement wali muto. We batandikidde abasajja tubaboole abasajja nako tulina obbagira. Ate nga nakyebi buno bwambi bukwano bwange buno obuwala kyebukola kyandibadde kirungi okuŋŋanyiza omwana oyo se ne topika musajja oli akyayireko n'abaana be mumuleke gye yagenze. Omusajja yagambye nti abaleta birth certificate tulaba oba emyaka gyegyo gy'abagamba. Ye yayogedde bulu n'abagamba balete birth certificate. Eyo yagambye abamuwabiza mbu sasula rent n'agamba nze na evidence nti mbadde nsasula. N'aleeta ne ngamba kati kyendi ngamba ekitegeeza baali beekyawa nga teffe tetumanyi eno. Kuba ebintu omuntu otuukira okulaba we beekyayidde baba beekyawa ddanga beeta tebatandika kwolu. Kati nze kyemmanyi ekyalumya omwana oyo oli kufumbiriganwa n'abadde mukama waabwe. Oluusi nga n'okugendayo badde ogendayo ng'oli omuyisanga mami. Kubanga yabawa kasente akababeeza. Nze manyi kiruma kati bambi kyekyamulinnye ku mutwe kyamulumye. Era omusajja abakubanga yawasiza muntu gw'atamanyi. Munneesi tewandimulabyeko mu mawulire neki kali kimulemye okukuuma. Then abalala ne banenya n'omusajja nti abasajja emikwano gy'abasajja bali bayita abasajja tekibaluma. Omusajja mukwano gwe kati ng'oyira mukwano gwe ne kiruma. Mukazi abamutema omukazi kati kikakyo kye yakoze kiringa ng'omuntu okuva nga mbadde mupangisa. N'ava mu muzigo guno ogwokuna n'afumbibwa mu gw'omukaaga. Tuyinza gamba nti batandise ku olwo. N'asitula busituzi nsawo ye n'agenda mu muzigo guli. Ayi nawe wali abawala abakazi ababikola nga ye anoobera obwo neeba n'ekikye. Kakati ekyo kibwe kyabadde naye kale bali bo bantu bakulu. Sekajja kati muvubuka mukulu agenda mu asara. Beki naye kati akuze. Ne kano bambi kato kati mukubeera obuto tekeeteka mu kamera ko na bulamu bwako bukyeyongera mu maaso. Akyali muto oyo mwana ajja kufuna obufumbo obulala. Ye ajja kufuna. Olaba n'abali mwana bafuna. Si kawala kabi. Si kabi. Tekannaggwamu ssuubi. Kato kaleka nkugambye olaba n'abakulu bafuna. Kati ebyabiveeko abyesonyiwa abasazeewo muyamba beebale. Ne bannaffe abakutte kamera bamuteeka mu kamera
kwegava mufuni bamunoonyeze bunoonyeza buyambi ayitewo ne biri eby'omwami kati babiveeko kyebadde mbuuza Haji ekibadde sembayi wange ebintu ebyo ku Moving On nga biruma muntu nakukyawa nakuzaalamu ate mu basajja basinga naye naawe oba omuzaddemu ate mba muzaddemu batya olowooza omusajja olowooza omusajja bw'azaalayo abaana mbu yasigala nga bw'abadde nange omubiri gukyuka ebbuto ne lidda eno n'olaba nga ebbuto Haji leka sigala nga bw'oli Haji ate nze kuzaddemu batya omwana mmwe abana bagambye abalumira emyezi 9 ati bene kubidde ogamba kasuku wali fe atulumira emyaka nga 24 nze omwana nnuma okuva lwe ntandika okujjanja olubuto paka lwamala university nga olubuto lunsimbye nze olubuto lukusimbye emyaka 24 kati fizi tezite ebisa bigenda kutuddamu webale gadi ebisa bigenda kujja kati buli musajja ebisa bigenda mu buli ayeteekako obuvunaanyizibwa ddala nga tewasula buvunaanyizibwabwo ebisa bitandise tugenda mu bisa ya fizi kakati nze alumu ebisa buli mwaka nze gwoyita emmere naye mukama banna mbwe ebisa bigenda tuluma nze byange bya myezi 9 gwe ne kiggwa nze ebisa ne binnuma paka lwamala university lwe bakuba akasimu ka fizi ebisa ne binsimba leka gwereka bisabiruma omusajja paka ebyo ebitukutula gwe n'ondaba ng'emba zinguddemu kunzaalamu anti bisa Haji gende si bwe kiri wamu Haji ndeka ebisa bikuluma nenkukaddiya onzaddemu abaana muka omanye ekikanganga boda ng'ekomezaawo omwana w'ekisulo obulyanga kikusimbye kiti ogamba nfudde ne weebalamu akawunti bweri ne munju ogenda omusajja nga azze envi ezibadde tezinnatuuka tosaagana kusaaga ggwe saba mufaaba bakaddiya nebale Haji obuvunaanyizibwa obulaba okujjako omuntu eyasuula obuvunaanyizibwa naye nze obuvunaanyizibwa obwo obontaddeko nze bwonfuula taata obwo muganda wange obuvunaanyizibwa obukufuula taata obwo busobola okukukaddiya n'okaddiwa n'osinga ffe mutuzaalamu ne tuguma Haji okimbazeeko bannaye mwena mubutuzaalamu tukabisa byejo ongeze mwe muyina obudde kya kiseera era omwana n'omuzaala naye omusajja olulwe teruvaamu ndowooza ffe mumwega nti bamusibirako olubuto teruvaamu buli budde naye mukama bannange so kitegeeza bino ebyokugamba mbuno anyway kale kutegedde kakibadde mbuuza tukole batya okugeza nga ze nga maliriza n'ogamba kiwedde tukite batya wadde omusajja akuzaddemu asaze okugenda n'omuntu omulala kale ng'obudde kuba nga tolina ku social media okola otya ku Moving On like waliwo owulira ng'oyagala kukolimira oyo omusajja mbawulira ng'ayagala kukolimira musajja ng'owulira n'ogamba kyekyagana kyekyakyuka lwaki ng'oluusi tobadde na muntu mubi ng'omukyala abasajja nkimanyi munange bibaawo omusajja Moving On waliwo yangamba n'okungamba nti okumanya abasajja abamu si bankumanyi mpagenda n'okkuba embaga nga takwaga ensisi nnyangu anyway bintu bya nekyo nakigamba Dadolini tefumbira omuntu akwagala nga ate akwetaaga naye kasi ofunako ekimu abagenda muyinza okufunamu katonda kabaawula waliyo omuntu kasaba nga akwagala nga akwetaaga omukazi okujjawo nga bamukutte n'abasajja nga byonna byakwata ebiyinza mwawula musajja na mukazi we kyokka ekyo kyonoonyanza n'ogamba omusajja yanneetaaga okunjaganjagana yanneetaaga kyekyokka kyonoonyanga naye mwe munoonya kimu mumanyi nti omukazi kasaba olwokubanga enkula ye yakikyala n'omusajja enkula ye yakisajja mbu ekitugattawo ekiri kiwedde nedda mukasajja akweguya kwegamba kati tekira ntatanetaga nsooka nemunyizanyizamu nengirangira nendaba oba asobola okukoma nanoonya nanegayira nafukamira nakabakabako tuzigaziga ebyo abantu babikola era banagole mutopa nagamba ziga lya musajja ebyo babikola nafukamira neweekabya aba alimba kati ntegera ebyo babikola ate yegayira gwe ng'ajjukidde na maama we yafa
nagamba kanjoge mama nkabe emaziga gajje Hadi nawe naba kwegayanga bajjukira abagenzi kakananga amaziga gazze gwe noloza mbu ali kwega akabiraze naye omuntu akwetaaga tabula omuntu akwetaaga bingi byemba mugatta waliwo byemugatta nomante kati aneetaaga mu bulamu akuteka mu pulaani ze nomanya neetaaga no ate n'okunjagala njagala naye ate nawe teweeyambisa mukizo okutandika mujooga waliwo yeeyambisa ebyo natandika okujooga obujoozi nkutegedde abasajja kyebagamba nti twewuunya nnyo like kasita omuwa empeta neba ya proposal ng'akyuka galaniko kukutiisatiisa ng'akyuka olwakayewetaako era ne wanakola atya nze wampeta ebyo kasa agenda kumpasa kasa yampadde gundi ring proposal nkutegedde kasota mujooga kati badde nkubuza movinga on batya nokumwesonyiwa omusajja nfuna byenkola muleka bule simanyi ekintu bakiwabudde lwabamme mukola ebintu mutateekamu Katonda ne mwagala okubibala olw'obuyinza bwammwe n'okutegeera kwammwe ekintu ekikusukkangako dolini ebimukwasa Katonda era oba ogenda kiyitamu ensi gy'olaba ne buziba ne bukya buli kintu kiggwa kasonga olaba ng'obudde buziba ne bukya bingi ebiba bigenda okukyuka era kiggwa ebintu bingi ffe ebitutuuseeko ng'olaba ng'ekyotaayitemu ne bw'okikwasa Katonda naye n'akolako paati ye munnange kiyitawo ne kivaawo so omutima gukuluma bw'oba okaabakaaba kasa bukya enkeera ate omuntu omulaga nga nnyo nti nno watali nti ofudde munnange waliwo olabanga kaabira mu kisenge kyo wali oseke naye nga omutima gukuluma abantu nno nga bajooga ng'omulaga nti nno watali tubaawo eneweya nagamba olaba oyo n'osiiwuuka waliwo nange yamenyako ku mutima lumu naawe omenyeka edda actually your heartbreak nali manyi oli komando embeera komando edda munenga ebyalavu sibiriko edda nga ndi muto kati lumu nengwa mulavu nga ndi mu 20s awo nalinga 23 22 awo nengwa mulavu oli musajja bambi naye haji muli bayaya abasajja endagala vene yabatelemundo manyi laavu nga mwera katobuzibu manyi omuntu nga ze manyi kibasi kyabyagale nga twera babulikanako ankubira bulikanako buli wetugenda bamanyi yeffe era wabataliiwo babuuza haja aliwa obozze wano nga siriyo nga kubuuza leero ddo bino tutambudde naye byo kati ngaifo byetugenda byebyo myaka ebiri wayi ngamba oli nsoma yamuteze olubuto exiwe olubuto leera agenda maaso tebandikaawo nzizigulula basinga ndoza naye n'omwana zina nini waddeyo nakula baze kati haji kakugamba mazima zinakula sagala genda mubufumbo zinakula sagala zaala nali sikyagala nga sibyagala sikulimba nga sibyagala nga wakula tewegomba kuzaala nga segomba na bufumbo nga tikibando nga mu nsi oyagala oveewo olumu mugamba mbu simanya tewatazadde ojja kufa buli omu afayika anti omuntu watazaala obanga kalitunsi omuzungu bewagusala tegumeera gwega tewasigala kantu kira nenjagala ngendenze kikyamu munange si kikyamu era waliwo ogira ne bakusida obirabye nozaala nogaa kale bane nakola loosi buli omu afayika haji ofa wekka naye kuzaala kulungi n'okuzaala kulungi naye era famire z'abantu bangi bwe tutaalaba era nga zoogerwako lwa mwana nga munne tewamulaba naye nga bagamba eyo famire ti abo be bagundi ekyo ekintu kirungi ssebo anti kati ne bankyusa timing kyenkugambye nembikyayira kati wali nali nzisazeewo ne ngamba kati ndi serious kati kitegeeza obufumbo bujja kunyuma leera ne bwenzalayo bwana bubiri tsoke ne bankyawa bwe batyo nenziramu nenyiiga si nebiri gyali myaka gyasookagyali myaka nga 8 dolino laba we watuuka kati haji todamu n'onkuba teka haji kati zaala yakananga kako si kati kajja kujja kati nenkyusa time kati nenzamu nembikyawa ebya serious nembikyawa tobalaba kati tubala kati okuva kolo mu oba 28 ebikibi okuva bwe bamenyera olinga ne bwampaala nseka buzesi tobala kati yeyo heartbreak yo kaje nafuna sadda nfuna heartbreak
Swendalanga buwenji sensinga. Oyemba lwagundi abasooka be banyonoona. Mayi waliwo omuntu. Nena ino mukwano. Yes. So nzo lusinsensinga ngamba ha. Aja genda kola bwati. Ate jako so sibera surprise. So munanga bwento bwento. Ate no nakyo ekyo kyonoona. Bwe bakumenya omutima n'olowooza nti ensi bwe bali. Anti munange kimenya. Bwogezaagezaako era n'ogeza kunolaba nga agenda n'agamba nayo manyi. Nze ndowooza Hajji I think buli omu talina nze I think ngenda nkizula nti buli omu talina kubeera mu bufumbo. I think buli omu talina kubeera mu bufumbo ekyo naki. Anti oli mugezi. Bakazi abagezi basinga bangi bannakyeyombekedde. Magezi gaboonona ne bapulaaninga nnyo. Omanyi omuntu olaba omuntu nga mugezi omuntu bw'apulaaninga ebintu ebingi nze nasangako omuntu n'aŋŋamba nti otambula otya olugendo luno ate olina sipeeya ttaya kati omupiira bwe gwonoonekera ku kkubo ne mugamba emmotoka nti zifa ne yingini watambudde n'ey'okubiri kati omanyi amagezi bw'ogeeteekamu amangi ebintu bikulema kati toteekamu magezi mangi mu by'okuzaala musimanya ate awo bayinza okuddamu ne bamenya omutima bino ebintu omanya nti omukazi osooka n'omanya nti omukazi afumbirwa omusajja kyo n'okiteekamu mu gundi okirabya bulungi togenda kikyusa kakati ekyo kiteekewo nti omukazi afumbirwa omukazi bamuteekawo ng'azaala omwana tuyinza kubeera ku nsi nga gw'opulaaninga birala ensi eri ku birala bubitambula bwe bityo Kirowoozaako Hajji tofaayo ne bakaliba saalayo kamu kajja kuma ate doni kati wooli opakasa omwana omwesobolera era naawe ekyadda kuonogabazaddemu omwana tuseka busesi neŋŋamba mutaaginge Hajji kati akaana kakulema ate kasobola kunema kati zaala akaana nga kako oba takalabirira akaleke era okazaala era by the way nze nagamba njakiteeka mu mutwe manye nti ewuwo kubanga kati olina ne bw'oweerera nga si ggwe omuzaala kati lwaki olowooza mbu tomusobola oba agazaki omugabo ko bugambye nti by the way ndi lubutuufu yamanyi kimala oba aweereza oba taweereza oba ayagala kumanya oba tayagala kumanya tekirina mutawaana nkutegeera ekirungi kumanya waabwe si kugenda nti mugendeyo omuntu mu mukwano wano akubuulira nti ewaffe weewali newaba takututteeyo jasa omwana wali kulomugaaomusaidizeeyo omanya erinnya lye eryokubiri ate n'abasajja wala aba otamuteekako mbeera ate eri musajja ataaga mwana we nga tebamutaddeeko mbeera abasajja ani nali manyi bawummula ne bagamba ani atayagala mwana we nga kikyayo abantu abaana bateekako mbeera omusajja tokazi atukaddeeko mbeera okuzaala kibi ki ddala ng'omwana okimanyi nti wuwo okuzaala kibi ki omukazi talina kyakutaddeko mbeera kyofunye kyoteekayo lw'otalina kati ng'oga nti yakyawa omwana we nkitegedde Hajji tweyanziza Hajji naye onyumye Hajji simanyi oba olagawa nyumye atekeeko aye Hajji wanga mbogenda mu sawuna naye nabyo yatulise ngabadde bagikedde nnyo esaate zibadde nga bbiri ez'okumakya zabadde zameka oba kumakyawo babadde bakazaawo bakedde 12 natudde n'okutya bakedde omanyi nti abantu sawuna muno mwe twebakira boku 10 mbaba mu sawuna etali sande ku mande naye bambi balambye naye bwe bibeera accident era neŋŋamba genda kubaza Hajji ogenda mu sawuna yawa kubanga n'emmotoka zifuna accident naye era tetutambuza bigere ekintu kyonna kati eyo sawuna mu myaka emeka ebaddeemu n'emmotoka n'olwe waliwo ezigudde era wamma era tutambula naye Hajji togenda nnyo mu sawuna nnyo nsinga kuba mu gym duyiro mbeera nnyo mu gym ne aerobics mubiri guno mibiri gyaffe nti gikuze tugizuukusa mutima gukolemu manyi gym eyo bw'ogibeeramu sawuna osobola ogendayo naye bw'ogenzeyo kubugumamu gumu onaabe just genda kufuna gundi kunaaba waliwo abalemerayo n'alemerayo n'addayo waliwo abootanga ekigendererwa takyakiyina nga ye ate buli nnaku waliwo agenda buli kanaku buli olunaku olukya kati ng'ali addicted nakyo
ate nga kibi nga buli nnaku yalina okwokya omubiri ogwo anti lumu omuntu alyaka ogwekaliri ogwo okususa ogwamu wagagunde n'oyakanga olumuli amiina bannange ababadde batulaba ate olunaku olulala tujja kudda tunyumyemu naye omwana ono mumukubiriza azaaleyo omwana ataafumbirwe teriyo musajja abasajja eyo mwekolemu omulimu munanga abasajja simanyi lwaki bantya naye wangamba abantu abamu be bana bali abateesobola asooka n'agamba naye mmuweeki webale omanyi omuntu otuuka n'ogamba ngenda muwaaki n'ogamba kammute mulabe bulabi naye kati atuuka n'agamba dolini ono simusiibuze 10 era mba ndikuddiza nompe 10 ndikuddiza ezemoloko omanyi nti nobooliteeka ku simu omanyi nti gundi zeereeta dulooni olunaku musajja agigula obukadde 7 ereese 10 yalikwasiza olunaku olulidde ate nga waliyo n'abatagaba nagabugambe Yuda tadde wakulembere naye Mukama Katonda n'atampa transport okanda kugamba ngenda nno tyekale bambe Yuda tadde wakulembere but anyway ngenda kwewaayo nze wangamba kati owedde wakyusa timing nongamba nonye muba 50 and above ndimukigezako ekintu ekyo nkyanoonya abasajja bali mu 50 funa omuntu akulabanga bebi tofuna muntu akulabanga akuze ekyo kikulu funa omuntu akulabanga bebi goyagafuna muntu akulanga omuntu mukulu munne wamanangire nedda gomayinga buli kyokolanga omuntu omukulu n'okola ekyo ekyo nawe kyogamba ti dolino kyakola ebyo akulabanga omukulu naye kati fumbi omuntu akulabanga bebi yes kuba buli omu alina abamuyita bebi naye nga si byakukiiniriza ddala ng'oli bebi ng'oli bebi ate olina okulimba omuntu wonoga bebi haji bwe bityo like nga muli nkulabanga bebi naye omuntu fumbira omuntu nkugambye ng'akulabanga bebi nadde omukazi ng'omulabira mu budde bw'obusaasizi nga muwala gy'oli gwe tumanyi nti omuntu w'emyaka 6 era bw'awasa obwana aba bebi kituufu naye haji yaba muto naye omuntu addi ayina toyagala kunteeka mu 16 edda haji naye omuntu omulabye ayina yennyini wa myaka 4 ate ayagala waana bakulu na bakulu abuuza mukulu munnange akomyewo mugera akomyewo n'abuuza baana mukulu munnange akomyewo kakati olwo ani anasaasiramu haji nedda bbayi omanyi okuwasa omukazi nga bannyina gwe baleeta nga ku mikolo y'essenga ow'ensonga nga ye mukyalawo era ye mukama nga yesenga w'ensonga baana gye bajja twegamba yatuuka mu kiti ky'abasomesa ebyo mu kisenge tica w'ekika gwe n'otegula kooki nedda nkyusiza 50 and above wamma mwera naye haji banange naye mukama kutegula kooki w'ekika but I know myaka 5 mukama bona obutema bulungi bambi